yali yabakazi wali side che bwola banatagala mu battle olunaku olwo nga bwenzira side eno bwenzira eno kugambye kyali kirala mu nali nga postinga nali ku side ngendo ya side oba kiki nengeza nenza kwegamba nali traveler ku show so to wina side nini nalina side che yo side ene manenzira ku side B so anugo wepikira kubani bonna oba musajja kubanga gwengejo tubamu atugenda nokola ne list ya dansolo nze kati nze dansolo nabagamba nzali na dansolo na buli amulina namubagamba mu luyimba kati gwe buli gwo uli asamenya mu luyimba olwo ajje tukube dansolo mulimu abalina mabinanga figures za dansolo nga music so exactly kakati waliwo nga amafiga ga dansolo nenga tebakuba ki dansolo bwebanga battle ya dansolo nga si ya bweba ya mabina mundese ya mabina ga Winnie Nwagi sangiza benyo oba Winnie Nwagi in particular asoka nolumba vinka mukayimba akamu mutumu wa ajaluna mjeke enkofi simanyi lwaki mugamba kulumba it's actually sikulumba sirumbye I can make an example or I can make a mention nsobola oku making an example nengamba nti nga bwolaba gundi chemba ntegezo ba nengamba kati nga bwopima munti gundi ya nengamba sirumbye because bwe ngamba nti nga totentuka kanjiguze vinka mba mulumbye really mbasi mulumbye mba ndese kiteso nti wamola botya mumunsinga ku sente nga tobojigula no nyongera wali bajaluna agenda ali kwagamba okujjako enkofira ajaluna era vinka ya bisobole mukazi watu vinka tokotomiddeko nnyo akola actually story najikola nga bakusayiniza otudde abasajja we bali awo masuti buli kimundaba kapa katogenda tukola mama nyabo nzate kuna kusinga okwesunga nange kennyini nesunga okusinga mu abali biyo nga mundaba bantu babiri baamaanyi muganda wange na emisinde nakola bukozi chuka datafu kiganye tekyasoboka nze nali ngenze mu management for financial support sasa ngayo sente nemvayo okay yeah nelala ne sometimes me I feel like twemenyo kweripanyo bakwesibanyo ku bantu oba bule mwakola ebiwola ngo mutu kyakoledde tekiyise oba tekikoze gendo okole naye akole ebibye temutwa mukolimira kwa ne bwona okolima kiki advice nonje li Geosteady yeah baganda bange bonna abo ebwe kiba kiganye mumute olaba munsi muno tewali olugite luba lugule lumu enzigi nzigule nyingi luno we lugalayita wali weyongereyo ekisooka nyumirwa eddembe lyange ekyokubiri nekolera sente zanga tenamba 3 nyumirwa kampani yange agenda kumpa kyoyo kwaniza nywani ku SMX Media nange MSSMX wani tuwane updates buli lunaku buli sawa story wejira fwe tugikolera esingo kubera kikulu wani ku SMX Media anti stories after converting anizibiranga ziwe uka data aleme kuberanga agenda mungi ndoza mulabyange enkuba ekyuse muko rensonga natambude naba one media basobodde okuntuusa ku bantu abanene abenjawulo so nako lwaliro ndi waneno ne Kapa kati soko yanjirira abantu yo eno Kapa nenga kiri kitya side nino walikiriya ya bagamba batya bannange tutuno tutuuse onyirira ebyaddala nkole ki ebyaddala onyirira nina bennumya eno mission tutandikirewo kino okubeera nga kitandikiranga bato yakamala okubeera nga eggwa tewakayitawo naawe ntono nnyo wali side bato yali yabakazi wali side bwola banatagala mu battle olunaku olwo nga bwenzira side eno bwenzira eno kugambye kyali kirala mu wali wakakubonedda kapakati wali ludda wa side entuufu ngenda kuddayo ku Facebook nziremu mu post zowakola towawulire nali nga postinga nali ku side ngendo ya side oba kiki nengeza kwegamba nali traveler ku show so to wina side nini nalina side che yo side ene manenzira ku side B akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi Kapa analysis yo ku bato amakulu mucho engeri je yalimu nengeri okubira nti abakyala bavudde ne basobola okubera nga ba staging ekintu kifanagana ko wekiti ekyo nze byenjagala ekyo kyenjagala kati nzawo mbanda ba business eyaddala ebyo byenjagala nga tuze ku side eri positive that's healthy, that's a good thing yeah it's music kitwongera ko ki keeping industry afenge ezukuse naye luli tubadde mutulo oshegera tubadde ebadde bo one there's excitement in industry. I love that. Anugo wepikira kubani
bonna oba musajja kubanga gwengejo tukubamu watugenda n'okola ne list ya dansolo nze kati nze dansolo nabagamba nze alina dansolo na buli amulina namubagamba mu luyimba kati gwe buli gwe uli asamenya mu luyimba olwo ajja tukube dansolo mulimu abalina amabina nga figures za dansolo exactly kakati waliwo nga amafiga ga dansolo naye nga tebakuba ki dansolo bwebanga bato ya dansolo nga si bweba ya amabina mundesena naye amabina ga Winnie Nwagi sakiza nnyo oba Winnie Nwagi in particular asoka n'olumba vinka mu kayimba akamu omutumu wa ajaluna mujeke enkofi simanyi lwaki mugamba kulumba it's actually sikulumba sirumbye I can make an example or I can make a mention nsobola oku making an example nengamba nti nga bwolaba gundi kyemba ntegeeza oba nengamba kati nga bwopima munti gundi ya nengamba sirumbye because bwe ngamba nti nga totentuuka kanjiguze vinka mba mulumbye really mbasi mulumbye mba ndese ekiteeso nti wamulaba otya mumunsinga ku ssente nga tobojigula n'onnyongera ajaluna agenda anti wagamba okugjako enkofira ajaluna era vinka yabisobola ebyo mukazi watu vinka tokotomiddeko nnyo naye meni yonako olwaleero n'ensonga lwaki nsobodde okubeera nga nzijja okumiitinga omukyalo ono akoze erinya music industry akoze collab ez'amaanyi dansolo yamukubye ate nera nga amwewulira nti waliwo project empya nera behind the scenes gye tubaddeko project ndeeta project empya olimba baluyita my nigga ebisigadde details which these people should trust me they are going to love this project bwana mpulira sound ne rhythm ekyukamukko eringange yagala ogenda eri eringange yagala okubira testing kawulidde nga omuntu wakawulira the first time awuliramukko kati nze Kapa nga bwe nali ntandika industry nabagamba era nkiddamu nti nze nkola dancehall naye tekiŋŋaana kuyimba style ya music endala naate era ne wemba nyimbye style ya music endala ojawulira nti the dancehall identity eya Kapa kati mweri music wange bwatyo bwali kati era ne kana kayimbo kawulidde owulira nti si ka dancehall naye era owulira nti Kapa tabuze mwali our dancehall queen is in the song. Yeah. Kati omuntu ali eyo style kyeyimeni soko. Eno jena wadde tebanakawulya timanyi bagenda biranga. Sagala basanukulira bingi. I want them to get this surprise because kati mayibuli atudde yebuzo kayimba kyako obachi oba yimbya tesagala bakisuubire mbagamenti ndese style eno babeere so Deka surprise yange tukeyo nga yuneyo cha. Mweche mbeera mutegeera akayimba si style ya Kapa kaje tumumanyiddeyo ate nga akayimba ke umanyi lately olaba olimba ku TV ne notaddamu lulaba. Obo downloading omunundi notaddamu luwuliza naye it keeps you like wanting for more kuddamu kawuliriza oddemu kawulirize oddemu kawuliriza. Nfaayo nnyo ku nsonga eyo when I'm writing my music I make sure awuliriza ayagala okuddamu n'okuddamu. Yeah. Tukwaniza nnyo ffe wano ku SMX Media ofuse mukwano gwaffe One Media oli mukwano gwaffe Kapa mukwano abantu soko basibule banange mwebale kutulabako mwebale kubeerawo ngobamba gambe kikansoke mbajjukiza okunfollowinga buli wamu Kapa Cat ku YouTube. Ring the bell subscribing ku Facebook Kapa Cat KAPACAT ku Instagram I am Kapa www.kapacat.com that's my website nkeberako tough music my family everybody Kapa lovers emiyayu yonna jemoli big up on yourself mbagala nnyo booking tekati luli njagala by the way balenyo kumpa mukisa guno clearing ensi navayo banange wakama Ivan sichaliyo so buli yetaga Kapa for a booking okubira Mandu business oba tough music management ku 0200 900 954 nga Kapa ojifuna osana okutina okuweereza WhatsApp kweyo line kweli ku WhatsApp nalabye kisise mu speed nani akakola actually story najikola nga bakusayiniza otudde abasajja we bali awo masuti buli kimu ndaba Kapa Cat ogenda tukola mama nyabo nze ate kunakusinga okwesunga nange kennyini nesunga okusinga mu abali biyo nga mundaba bantu babiri baamaanyi muganda wange na emisinde nakola bukozi chuka datafu kiganye tekyasoboka nze nali ngenze mu management for financial support sasa ngayo sente nenvayo period ate wali kusikamugu wate wali tesija ganti bampikola kyo just nagendayo for financial assistance tezaliyo nenzire mabega ya management bineno storage kubanga lately ndoza mawuli yogala manager gundi oli amwadde nerinyaawo siritegeera bulungi manager nawe ani Roger ne namkwaya omuntu mwaga kwogera mitunga ebiri bera direct omusajja bamukuba abayimbi bona wali mfunye ko buzibu Roger
ngagwe mu music industry. No. Sisana more. It is. I think every time I meet Roger, we are like, hi. I have not connected with him business-wise or deeply. So Siso akujudging anti ali good or bad, but I meet and say hi, and he says hi, and that's it. See, so I'm commenting. Okay. Yeah. Nevertheless, sometimes me I feel like twemenyo kweripanyo bakwesibanyo ku bantu oba buli mwakole ebiwola ngo mutu kyakolede tekiyise oba tekikoze gendo okole naye akole ebibye temutwa mukolimira kwa ne bwona okolima kiki advice nonje Geosteady yeah baganda bange bonna abo ebwe kiba kiganye mumute olaba munsi muno tewali olugite luba lugule lumu enzigi nzigule nyingi luno we lugalayita wali weyongereyo tolemerako muntu unfortunately kuluno olwakama erwaggala nadda nakola because reverse it so tebalina kiremerako nenga mbagala nnyo emiyayu jange. Big up on yourselves. Ekisoka nyumirwe eddembe lyange ekyokubiri nekolera sente zanga te namba 3 nyumirwa kampani yange agenda kumpa kyoyo.